Omusomesa omulungi yasomesa ne bategeera bulungi basomesa. Okitegedde? Honorable Kasibani twawukanye kutya. Kale nkwandiza kutuyimbira waffe gaggadde olwa SML News nga bulijjo programu yaffe On the Sidelines mu Kirusha muli mutendo banaffe gye musinziira. Lwaki tubeera ne Honorable Kasibante mu Kirusha takyali member wa parliament? Kino Kirusha? Tena On the Sidelines. On the Sidelines. Okukivuunula kweko ye Kirusha? Tuli mu Kirusha. N'omupiira nze sigulabira mu Kirusha. Toba mu kisaawe wakati toli muzannyi, you are not a player. Naye nsobola okuba mu pavilion. Lwaki oteeka mu Kirusha? Apparently sidelines mu kisaawe ye goalkeeper ne ba defender. Sidelines? Yes, the rest are only spectators. They don't make a news. Offside. Kale ne Moses Kasibante andetedde obuzi bw'ennaku zino omusajja agamba nti muyanga oseka n'obanga siriya kimpeneggu nenga nedda. You don't intend to make me laugh, but I think you are laughing at me. You are not laughing. No. I'm not laughing at you. I can't laugh at you. You are very cautious. Very cautious. You cannot be. No, you cannot be. Laughing is okay. My worry is laughing at me. You're not bikirize. Content wo yekenyiri. Content wo nebyo isem. Omusajja akyalimu akalibu. What type of person is that? Why is it that buli mboozi embi ejja gy'oli? Ninsanyusa okulaba. Kati kwekyo abantu nze kyenkola kye batakola. They don't listen to their own stories. Life is a journey. Olugendo lwonna is a story to tell. Bw'oba tosobola kunyumya ku bulamu bwo ng'owezezza emyaka 50 nze gye mpezezza, then you don't listen to your own story. You are like a traveler nga tasobola after 15 miles ng'azitambudde tasobola kunyumya byalabye. Kunnyonnyola gy'ayise. And that is very dangerous. Actually, that is qualified to be semi-illiteracy. Oba tosobola kutaputa semi-illiteracy tukiyita tutya mu Luganda olulungi. Muntu wa Kibogwe. Watovumye Kibogwe. Kibogwe fatenze kati emiyembe nnyumirwa nnyo okulya emiyembe ndya za Kibogwe. Kyoga ndya misiri. Kibogwe gye giruwa si mito nnyo. Ate si myengevu nnyo. Si myengevu. Giri wakati awo. Yes. Life is a journey. A journey has stories to tell. The problem we do, many people don't listen to their own stories. As you move, as you transit in life, there is a story on you. People don't listen to their own stories. Life is a story. Many times because we don't even tell our own stories. We don't even tell our own. Ate wano tuli poor in every sphere of life. We are poor at listening. We are poor at reading. We are poor at writing. We are poor at speaking. Kati gwe osobola nawe muyango okweretinga. No salawo oba oli illiterate. I am good at listening. Biribina. Are you good at writing? Oh yes. I write. Which languages? Lusoga, Luganda, Lungereza, Lulamoji. Spelling Oluganda lumanyi? Oluganda ndumanyi kojja. Kojja Oluganda ndumanyi. Nsobola odduwandiika. Saalusoma naye ndumanyi. Jjajjange yansomesa nga atandika katawe kayita Kisumuluzo 1988 Oluganda ndumanyi si nnyo. Naye mmanyiiko okusinga abalala above average. Kala spelling ekigambo ki. Do you know language? I know language. Nasoma literature, English double main. Literature and literature in English. Nasoma English and literature in English. Spell the word Lubaga. Lubaga? Yes. No Lwawan. Muspelling mu Lulimi mu Luganda. Tewali kigambo kya mu lulimi and that's okigudde.
That's what I want to find from you. No, ebigambo tebirina lulimi. Lubaga. Isirayiri kiri mu lulimi ki, for example. Isirayiri kiri mu lulimi lwabwe. Israel. Isirayiri eyo bokyogere mu Luganda. Isirayiri Luganda. Mu Luganda. Naye nga kyo mu kuwandika ensi. Is Israel Hebrew? No. Abantu be Isirayiri boogera Hebrew. Yes. Mu Hebrew balina alphabet letters zetuwandiika. Do they have I? Twakikwata mu Lungereza. Bakiwandikira mu Luzungu. Israel. I S. Ogenze wejjayo. R E A. So spell the word Lubaga. Lubaga. Ra. Ini. Ra eki mu Lungereza. R. Yes. U. B. A. G. A. Lubaga. Spell the word okusiwa. 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 O. K. U. S. I. W. A. Okusiwa. Spell the word okusiwa. 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 O. K. U. S. I. W. A. Spell the word okusiwa. Okusiwa. O. K. U. S. I. W. A. Okusiwa. So you are semi-illiterate. You are not illiterate. Koja mbituuse si bituuse. Tobituuse oli wa kitundu oli wa Kibogwe. Koja kigambo kikyengudde. Okusiwa. Okusiwa. Yes. Kakati okitaddeko double S owulira kirina emphasis. Okusiwa. Erina emphasis eggumiza. Okusiwa. Ni okusiwa kitegeeza. First tekiriyo. So what did you spell? Tekiriyo. That's why I'm saying you are semi-illiterate. So abantu bangi by the way. So why did you spell it? So omuntu nakugamba nti teekawo ennaku z'omwezi 31 February nze nazaalibwa and you also record and you think you toli wa Kiboge. So waliwo omwami ayogedde n'agamba nti bwe nayogera nti Bulaaya omuntu waayo atasomye yenkana n'owe Uganda alina A-level. Nti teri Bulaaya ataasoma. Yawandiika n'ensoma bulungi ariko no. Kakati Bulaaya abataasoma gye bali. Bulaaya abaasoma ne batayiga gye bali. Bulaaya waliyo Abakibogwe in literacy. Abakibogwe. Over 20% of the people in Europe balina Bakibogwe mu literacy. And agamba tebaasoma ng'eritteeka. Abataasoma abatamanyi kusoma na kuwandiika bali 1%. Ate baliyo mu Bungereza. Google. Oli mulungi ati Google. Omuntu atamanyi yes, atamanyi. Sigambye obutaasoma osobola okusoma nga tomanyi kusoma na kuwandiika. There are those that get skilled. Era awo ewali obuzibu. Kati omuntu yenna agende ku Google. Oba naawe nga tukyaliwa. Onoonye percentage ya literacy rate in Europe. Literacy. It is averagely 1%. Naye waliwo n'abagenda higher than that. Rate. In Europe. In Europe. Bakuga nti eri 100%. It is 99%, meaning 1% temanyi kusoma na kuwandiika. Tekisoboka mu Bungereza. Ate abo tebalikodinga mu Bannayuganda abagenze kukubayo kyeyo mu mayitire amalala. They are talking about the people in Europe. Literacy in Europe is near universal. Near universal. Yes. Kireza kumpi buli omu asobola. Kumpi buli omu asobola kitegeeza wali abatakola ki. With most countries boasting rates above 99%. Those are the highest. Across the continent, definitions of literacy have expanded beyond the basic reading and writing to include digital, data, and functional literacy. Thank you, Katikomao. So you agree with me, nti mu Bulaaya waliyo abantu abataasoma. And they are 1%. And that is average for the whole of Europe. Then their countries is really not higher than the average. That is what it means.
meaning omwami we yaleeta comment and really I'm very happy nti eno subject esobola okubaawo abantu ne tujoogerako. Abagyogerako nnyo. Yes. Waliwo abakkirizaganya naawe. Abantu literacy wa mirundi ebiri. Basic kwe kusoma ekigambo n'okukiwandiika ne bwe batotegedde kye kitegeeza. Yes, abo. Yes. Kisoboka. Okusoma ekigambo. Yes. N'okiwandiika. Batomanyi makulu gaakyo. Yes, basic. Byenkozesezza. Kakati omusajja atunda ebintu bye n'ateekako abaamanyi okuwandiika n'agamba nti tetusera bye tutunda. Ng'ategeeza nti tetusera bye tutunda. Aba wa Kibogwe ng'asobola okuwandiika naye nga ne byawandiika tebitegeeza kyayagala. So bano boolaba ku mmotoka nti okalyadda kadada nga ayagala kutegeeza okalyadda kadada okuwandiika abaakumanyi. He is among the people in basic literacy. Naye bw'ogenda mu functional literacy oteekwa okuba nga ky'owandiika kirina amakulu atakiwandiise. So to me bw'owandiika tetuseera bye tutunda. N'owandiika tutunda ng'oyagala kutegeeza tutunda amazzi ng'owandiise single Z. Nkulabira mu Bakibogwe sikutwala mu bali functional literate. Toliga nti wasoma. Oba wasoma. Wasoma. Ekibalo eky'Ekibogwe kiba kyayengera naye nga tekinnabuulukuka. So if you are at 40, 50, 60 okyawandiika tetusera bye tutunda. So omuyembe ogwengedde n'ogubuulukuse. Byanjawulo. Ogubuulukuse gwe gukamulwamu juice. Ogwengedde osobola gaaya mugaaye. So gwe gusuuka mu kulubuulukuka ne guvunda. Kati waliwo ab'Ekibogwe nga basobola kugaaya okuggyamu bye baagala. Nkugaaya ntya? Omusajja yawandiise ng'ategeeza kyalo bbunga n'awandiika bogga nga kyayise mu department eyawakisa evunaanyizibwa ku nsonga z'enguudo eteekako n'obupande. For now the last 2 months oluguudo olugenda Ebbugga naye ng'ategeeza Ebbunga zooni bagiyita Bujaasi nga yawandiise Bujjasi. Yikyeke bino byenjogera ab'ewakiso babimanyi. So department namba esasula ne ssente y'omusolo naye abagikolamu tebabuulukukanga. Tukozesa Bakibogwe ne bafulumya Bugga Road nga bategeeza Bunga Road. Yes. Oyo mu luka gw'Ennanziga mulimu ekyalo bakiyita Bunga. Abatamanyi oba mu kwanguwa. Si kwanguwa. Sikeekano akayiseewo minimo. No bw'okubira ekipande ne kigenda mu kyapa n'otandika n'okuteeka obupande ku luguudo. Oba omaze because tewali kintu kyapa kya gavumenti kifuluma nga tekiri cross checked. They are serious editors. Yes. People are paid up. Those that cannot go through that cross-check process, they are themselves semi-literate. They even don't know the process to verify a word. So tubatwala nti teyasoma yasomako katono n'ategeera Kibogwe. Abantu balowooza nti lwaki Kibogwe kimpulikira ng'ekivuma bw'okizza ku bantu. Kubanga gwe towoomerwa miyembe. Abagyiwoomerwa. Ogwa Kibogwe Cecilia gubuulukuse njagala gwa Kibogwe. So omuntu atasobola ekyo ky'osomye kitegeeza bino. Let me explain this as a language teacher. Tulina basic literate people asobola okusoma n'atategeera ky'asomye. Yes. N'omukwasa olupapula lw'amawulire n'alumalako nga tategeera kye lwogera ng'akisomye. I myself, I can read Swahili thoroughly well. Naye mba sibitegeera. Kiriza ne bw'obisoma n'oza nti obisomye bulungi oba obisomye bufu. Oba obisomye butuufu. There are many people who can read English nga they don't know what they are reading. But also Luganda, abantu bangi asobola okusoma text y'Oluganda naye n'agikomya mu bagisomye. There are many people ng'agamba 2 gattako 2 nnya naye nga tategeera nga bw'omuga nti kati emiyembe giri nondera mwena tagijjaamu naye wano 2 gattako 2 agamba nnya. There are many people abeera ne ssente n'agga akano kakadde n'akakubalira nga n'akuwanga kakadde naye nga bw'omugamba wali balo okuva kwemu okutuuka kakadde tasobola. That is semi-illiterate. You are only literate basically. Functional yekuba wane simu ku mwanyi zange
ne ngamba omwana jjayo eddagala eririko ekigambo kino soma instructions olikozese n'akikola. But there are few. Ng'alikoze nga bwe kiri. Yes. Tomulagiridde. Instructions ziri. Yes. Asome ebiri ku endagiro eri ku ddagala. Akole ekyo n'akikola mu butuufu bw'aki. That's functional. That is functional literacy. So in Europe, abali functional literate bali 20%. Bali 80%. 20 ekyo tesobola. Europe tetutegeeza baakyeyo. Bungereza. The whole of Europe, France, put Europe together. Kinaana basobola okusoma ne beeyambisa kye basomye okukola ebyabwe. 20% esobola okusoma naye nga kyesomye tekitegedde. Ne mu busomesa tukirina. Let me talk about teachers. Omusomesa omulungi si ategeera obulungi kyasomesa. Omusomesa obulungi si ategeera obulungi kyasomesa. Omusomesa omulungi yasomesa ne bategeera bulungi basomesa. Honorable Kaswa twawukanye kutya eyansomesa amawulire kana ag'okusoma naawe ayinza okuba nga yakkwatako Sozi Kaddu Mukasa yakaayananga bw'ati bw'obanga ekintu ky'osomye naawe akisomye owulira muti tokitegeera tojja kitegeeza oli. Ereza nti okutegeera kutandikira ku ggwe. Mwami yanga ky'osomye gwe okitegeera bw'oba tokitegeera tokisoma. Bwe ba tebanjigiriza okusoma amawulire. Kakati okusomebwa amawulire n'omusomesa banjawulo. Omusomesa atakusomera busomezi bye bamuwandiikidde nga bye bakuwandiikira ku mawulire. It is more than that. Kyova olaba mu training y'obusomesa senga tugenda wamu asoma amawulire n'obusomesa. Nze namala okusoma obusomesa nenfuna ebbaluwa ate ne ngenda emyaka emirala ebiri ate nensoma okusoma amawulire. So they are completely different things. Kati ky'ogambye nkugambye akisomesa nga takitegedde ye nga takitegedde asobola okitegeeza baakisomesa. N'omusomi w'amawulire omulungi si oyo ategeera obulungi by'asoma naye asobola okutegeeza byamusomera, asobola okusomera omuntu n'ategeera by'asoma. Kati okutegeera obulungi by'osoma kyekikuyamba. Tokaluubirirwa. Osobola okusomesa omuntu n'ategeera nga ggwe totegeera by'omusomesa. Kisoboka. Tekisoboka naye kisoboka. Does it sound possible? Ekiri possible is this one. Kwe kubanga by'osomesa obitegeera naye nga gw'obisomesa tabitegeera. Ekyo kiri nnyo applicable ku basomesa b'okubala. Tukwataganye omwami eyasomesa mathematics bamuyita Ali Igubwe Ali. Yali jinja akyali tannafa. Ali Igubwe Ali. Yasomesanga mathematics nga yalaga ebintu abitegeera. N'akulukuta n'abana when you said this y plus this equals this naye nga nzagenda okulamu wakati nga siina kyenkoze ekyo. Ye n'asanyuka namo ng'alaba formula evuddeyo bulungi. Era ekyamuleesa otusomesa kubanga yayita nnyo mathematics. Yali tannakuguka mu busomesa naye yali yayita nnyo mathematics. Omusomesa director waffe Mwami Lufaafa ne Kemeya Ruben n'agamba nti muyango olaba mathematics akulemye okutegeera ku Igubwe Ali nkutadde. Kakati kino kankyogere ng'omusomesa. The best teachers were the average students in class. The best students can't be good teachers. The best teachers must have been the average students in class. Ng'ate ffe mu mipiira gya Bulaaya eyaliko omuzannyi yavaamu kooki omulungi era buli amala okuzannya n'agumulayo agenda n'afuuka kooki. Kikyotegeeza abazannyi abatabadde balungi nnyo ate babeera balungi nnyo mu bwa kooki okusinga ababadde ba super. Because to them something is very easy to do. Talaba na nsonga lwaki awoggana naawe. Era abasomesa abasinga obukambwe baali bagezi. Okutuusa amatendekero g'abasomesa lwe gaatandika okutwala ba average n'obukambwe bwakendeera. Because these know that it is possible omwana obutakwatirawo. First learners are not good teachers. They would teach and laugh on the blackboard.
ayogera European history naye namusanyusa naye nga bagamba tebanasanyuka. So you have a good story naye kusanyusa. Why do we, some people were accusing you of laughing, but me, I was not laughing. You are not laughing. I went through. You looked comical and too serious. It was a very hard life to go through for me. Had it been as easy as you listening it, I would be laughing as well. Kakati abasomesa ababadde abalungi tebakulimbanga, they were average in class. Akituufu kubanga era koosi zaffe zibadde nga bwe ziti ng'abayite ennyo bagenda mu koosi ziri endala wakati kati awo wakati baleeta basomesa tugenda mu busomesa nange si kyekyantwala nze nabwegomba lwangatto nayingira obusomesa lwangatto nze taayi omuntu gwe nasooka okulaba asibye taayi was a teacher. Nze ekyennyingiza obusomesa omwami baali bamuyita Byansi Emmanuel yafa. Ye muntu gwe nalaba ku kyalo kyaffe ng'okuva mwaka legutandika paka abeera mu ngatto nnyonjo ne kawunda nnyonjo ng'abeera muyonjo samulako ng'alima. Kati nakula neegomba obuyonjo neeroza nti okubeera omuyonjo bwoti 24 olina kuba mulimu ng'oli musomesa kubanga obeera mu kibiina buli kiseera. That's why I got inspired into this. Nze magezi ge gantwalayo. Magezi saagenda atega kugwe. So muyango otya okuswala okufeeba. You mentioned nti gwe kyakutwalayo ngatto. Nze kyantwalayo ngatto. Nze kyantwalayo kubanga ze nayambala engatto mu siniya 1993 naye nga mpulira saagenda kulinnya mu ttaka wano naye nga ate ku ssomero tebatukkiriza nangatto. Nagenda nga wana gye bakoze ebyo nga bw'obimanyi nga tuwalizibwa okulinnyayo mu mbeera eyo nga nti ndikula ddira embeera awo musomesa kubanga abala bakolanga emirimu ku kyalo nga bagagga naye nga tebambala ngatto. So I was not inspired by that. The teacher, my first student was my father. Kati ate nansanyusanga nnyo. So inspired me to enroll. Yes. Mu P1 P2 nga buli lwenva kusomera ngamba nti musomye ekintu kino nti jangu nsomesemu sirimanyi. So I would teach nampayo ekinusu kino biri gattako biri osomesa taatawo. My father. I would make sure buli kyebasomesa nkikwata nzireyo nsomese nfune kasente. And he would only give it to me. Nga maze musomesa. Era nga abalala ne bakulu bange banteega wali naakava mu kiraasi okusomesa student ne bagaleeta ntereke awo we nakomanga. Oba be bafera abansookeramu. Naye lwaki twayogedde ku kigambo awo nga tunnavaawo kati awo ate nze awo jjajjange Janet Tamusuza Lusa akuwagira ow'Effumbe oyanjigiriza amawulire lyalinga tteeka nga nsoma Kasawo Mubanda Boarding Primary School gye nasomera. Kasawo Mubanda Boarding Primary School wano Emukono lyalinga tteeka buli kiseera okubanga nina okumunnyonnyola byendabye olugendo ngeri ntambuddemu nga tteeka oludda munnamawulire wange byentandika bwe ntyo jjajja. So abazadde abalaba programu zino musobola okufuula abaana kye mwagala. You can make your own lawyer. You can make your own engineer. Nze taata wange yanfuula musomesa, jjajja wono yamufuula w'amawulire. Bwe kityo bwe kiri. Era nga munnamawulire wange jangu naye nasanga kati nalasanga abalwana mu kkubo nenyimirira bwe nti ngende ennyumiza ejjejja bwe bibadde. Era nga nti nanze anze embeera wano munnamawulire wange n'agampa kati ng'ate maama takyagala mwana ajja kuyiga olugambo lwe buli kimu bwe bityo. Bayiba w'abazadde bajja ne balowooleza ddala nti amawulire kitegeeza kuba na lugambo. Some good journalists are the most reserved. Abatasobola kwogera bye balabye, abatasamasama nabyo. But well, tutusaawo kwogera kusooka kuteeka sira ku kigamba. Bulaaya, mukulu yatuwa comment yatukola bulungi okukola further research. Bulaaya teri 100% a literate society. It is just near to basic, near 100% to basic literacy. Literacy alina emirundi ebiri function. Omuntu asoma ekicupa ekiriko eddagala erifuuyira omuddo nga tategeera byekisoma byekyogera. Gwe okimanyi nti abasawo bo bakimanyi nti ffenna tuli mbutanta. Abasawo
wonna woogenda ne boogenda ngo oli professor olukuwa eddagala baba baaliwandiikako neyakka enemabega akuteerako nti 2 ebirundi 2. Okay. Lwaki akimanyi tosobola kukozesa literacy. You are not 100% literate. Tosobola kukozesa kusoma na kuwandiika byolowooza nti obimanyi n'osobola okwetaasa n'ofuna instructions. But the same thing is applicable ku muntu when we are speaking about functional literacy. Nti gwe kyolina osobola okitegeeza omulala n'omubulira ky'oyagala kukolere. Kisoboka. Few people can do it. How do you communicate? Okalyadda kadada ngolooza nti oli literate. Ntegedde ekisooka nti okalya. Ne So, kadada. Kakati b'osobola okukonvinsinga be baakyama naawe mwe buli baakibogwe ne balowooza nti kyowandiise kituufu. Omuntu omu yali ankyalenjinga ku kiri ekigambo kye mbadde nkubuuza Lubaga. Nange abo oba okuba ebipande byo gwe omusajja Omuganda eyasoma Oluganda lwaki okozesa ala? Kakati ne mugamba lwaki? Nambuulira ala tetandika kigambo mu Luganda. Kituufu. Erimu ku tteeka mu mateeka agafuga empandiika y'Oluganda ala tetandika kigambo mu Luganda. Ne mugamba oli mutuufu. Kakati yes. So Lubaga but with ala nfu. This is the reasoning. Si nfu. Lubaga ennyukuta empeerezi ze tuyita vowels tezitandika kigambo mu Luganda. Gwe Uganda okiwandiika otya every time okiwandiika? Do you put why? It is a customized, that is a proper noun. Linnya lyankalakkalira, it is customized. It doesn't respect any principles of a language, any societal language. So oyagala kunga nti mu kuwandiika Oluganda olutuufu Uganda twanditandisa nga why you teruba lutuufu. Naye etteeka ligamba nti Oluganda mu mpandiika y'Oluganda entuufu ennyukuta empeerezi tetandika kigambo. Empeerezi ze zi vowels. Yes. E, I, O, U. Tetandika kigambo. Teriiyo mu linnya lya Luganda nga litandika nnukuta empeerezi. Teriiyo kigambo kya Luganda okuggyako ebeewerekera obuwerekezi nti njogera ku mpeerezi ne ngamba empeerezi ebyo biwanvu naye biwanvu kiyite kuwerekera. So Lubaga ne ara nfu kyagala nga mu Luganda mu mpandiika y'Oluganda kifu. Yes. Naye bw'oba owandiika Lubaga ekyawandiikibwa Abangereza ng'otegeeza ekyalo oba division y'e Lubaga eri customized nga ara. Kyova olaba nti etteeka ly'abali Buddo King's College n'emmoto eri mu Luganda. Somero traditionally lya wano. It is King's College. They are referring to the Kabaka of Buganda. Bwe baatuuka okuwandiika ekigambo King's College Buddo osoma Buddo. Because bwe kityo kyawandiikibwa Abazungu. Yes. Ate ebyo nga Buddo omutuufu yandibadde dadda o. Nga Buddo SS bwe kiwandiika. Kakati Buddo SS somero oli registeringa woli registeringidde. Empandiika yajja mu 1937 I don't remember well. So ebigambo amannya g'ebifo agawandiikibwa ng'empandiika etongole tennaba kujja. That is how it went. Entebe you put double B. Mu Luganda bw'oba osoma mu Luganda ogisomanga Entebbe. Era naye bw'obuuza nti Entebbe ne bawandiika double B. Bw'oba owandiise double B ng'owandiika kigambo kyonna ekirala ekitali ekibuga ky'Entebbe oba owandiise Entebbe. Mu Luganda. Mu Luganda. Naye bw'oba osoma kibuga ky'Entebbe wadde baagiwandiika bwe batyo oba okisoma Entebbe. Ne kiba nga kituufu wano mu mpandiika ekola bulijjo. Yes. Naye nga mu Luganda lwennyini kifu. Kubanga nammwe Abasoga bwe muba muwandiika ejjinja muwandiika Dinda. Eidinda. DH. Naye bw'oba owandiika ku kibuga ky'ejjinja any address ng'otegeeza Jjinja city eyo. It is bw'otaawo Idinda oba owandiise ebirala. So ebyo aye ate nga n'Abasoga boona okozesa Idinda nabeera bayinza okuba bakikola mu nsobi lwaki. Ejjinja mu Luganda
otegeeza ejjinja. Stone. Bw'ogamba nti otranslatinga mu lusoga ejjinja noga nti eidinda. Ate mu lusoga oba otegeeza ery'olugoye, eddinda ly'olugoye. Bw'andiba yagala kutegeeza jjinja Omuganda yagandika eibaale. Okitegedde? Abaganda nti eryo jjinja. Omusoga ayagala kola translation y'ejjinja Abaganda bye bagamba era kati eibaale. Omanyi waliwo ebitukayanya olw'obutamanya. Kati osanga akiremeddeko. Waliwo eyaŋŋamba nti abasajja ne tusoma history ne mutakyusa. Ne tugamba nti eyavumbula omugga Nayiro yali muzungu. Kakati nga naye akirinamu n'obusungu. Naye nga si mutuufu. Omugga Nayiro baaguvumbula dda. Abazungu baaguvumbula tebanajja wano. Batubuuzanga n'otubuuza nti si be baaguvumbula bo baagulaba ku olwo nga ffe tuwangadde nagwo. Nedda se n'ekyo kikyala. Abazungu bajja Uganda nga banoonya we guva. Baaguvumbulira Egypt. They had named it before. They knew the river. Ne banoonye evaawa. So they only came to the source. Fene source tetugituumanga up to now. Baatugaana. So you still call it source of the river Nile. So you accuse bali. Nti lwaki omugga baguyita Nile nga ffe twali twagulaba dda n'aguvumbudde. Was there any Ugandan yali amanyi nti that is the source of any largest river? So what are we accusing them? Twalaba bulabi mugga. Tetwandi gutandikira wano kubanga kizibu nnyo. N'okutegeera nga uliwo entandikwa nange maze kula ne bandege. Naye babuuza naye n'ababuuza nti mugamba mutya nti gutandikira wano. Waliwo eyaŋŋamba mbu Nile abasoga bwe bagutuumisa olw'okuba baababuuzanga something nga bagamba Nayire. Nayire kitegeeza ki? Simanyi. Ekyo bannange mukijeemu si kituufu. Nayiro kigambo kiva mu Lulatini. Nayiro si kitegeeza omugga. So because the people around there balabanga the only river was this one. So they were talking of a Nayiro si omugga. Abangereza abajja oluvannyuma okuoveraninga ekitundu ekyo from empire ya I think Ottoman Empire yali egenda paka awo. Ne bakifuula Nayiro nga bo kye bawulira. Wano Uganda bajja kunona nsibuko yaagwo. Naye osanga bajja kulaba nsibuko yaagwo si kuginona. Era mwana wange bw'otuukawo kojja nsonyiwa okweta omwana bw'otuukawo. Nabuuza ekibuuzo nti bagamba batya nti eno y'ensibuko. Bw'ogenda ne weetegereza amazzi gye gatambula okuva eno bwe gatuuka awo waliwo ebyawukana. Vegetation waliwo ebikulira kuno tisobola kukulira kuno. Ebikulira ku nyanja. Obuwuka the nature of obuwuka obubeera awo buli awo katusobola obwawulo kubanga ennyanja n'omugga biri wamu. Oyawula kati eno nyanja exactly. N'ebyovubira eno ate si byofuna eno ekinyaayo kyojja eno ne byonna biri wamu bwe biti gutandikira. Bamulirwano buliraano. Ate tebeetaaga kuzimbawo nsalo. Ekimu kyekiwa mu kirala n'ebyawukana. So bannange tubeere literate. Naffe bangi tetuli literate. Ekyatutuusa wano twali twogera ku balonzi ba mu Uganda. Ekintu kyenfunyeeko comments nyingi both ku mukutu ku programu eyo nga bwe wagiteekako nene mukubo gye mpita. Ne mukubo bakugamba. Many accuse me, many praise me. Ku ky'olulimi. Kukya okuba ne qualification eri abalonzi. Akyo baakuwagira 10 ku 10. Many overwhelming praise me. Naye kambabuulire abakyalimuko akatoma. Eggwanga liteekwa okuba n'ebizibu birwagala okujjawo. So si kusanyusa abalirimu. Ensanyuka yaffe twerabira nayo bizibu. And we actually tutera nnyo okusanyuka twerabira ebizibu. Singa America teyajjamu batannatuuka kubeera bakulembeze oba kusalawo bakulembeze ne kati senga yenkananga Uganda. Yasooka kutaamira batatuukanye ne bajja mu kye bayita okusalawo. Okusalawo bano abasigaddewo basobole okukola decisions entuufu. Kiri kye tusooseeko okulaga nti mmene balowooza nti bamanyi okuwandiika. Awandiika tetusera ng'ategeeza tetuseera. Mu ngeri y'emu bwe tugenda ne tukola ensobi nga ffe tulowooza ne tumanyi kulonda. Okumanya okulonda n'okumanya ekikulondesa bintu bibiri bya njawulo. Okumanya okulonda. Okulonda
n'okumanya ekikulondesa. There are two basic questions that we must answer before we can qualify anybody okufuuka omulonzi. Waliwo ebibuuzo bibiri omuntu byateekwa okuba nga abimanyi nga tetunnaba society tenaba kumusalirawo nti atuuse okulonda. Ekimu kye why, lwaki tulonda. I can bet with you mu Uganda abantu tebawera bitundu 50 ku 100 abamanyi lwaki tulonda. Kiyinza okuba ekyo kubanga si kiyinza kyala kikakasa nnyo. No. Ekintu ekitukwese kateni okulonda kwafunzibwa ne kuteekebwawo ekyangu between abaagala Museveni for example n'abatamwagala. Ne Kenya balonda sebo teri Museveni. Kati abo bali abategeera lwaki tulonda Kenya bali over 75%. Na ulimbo yaksikojja yagala tufulula. Nkola research simala googera abategeera lwaki tulonda. Nzikiriza nti abategeera lwaki tulonda batono. Yes. Kubanga okirabira mu bye babanja alondeddwa. Exactly. Tebawera n'ataano ku 10 mbamba wadde kinene. Kati buli lwobanga abatategeera lwaki tulonda ebasinga obungi. Kitegeeza nti kyetulonda si kyekituufu. Actually abamu abatasaana omuntu omu yagamba nti no kubanga bino ebintu we must only become bold to speak about this problem. Dokita bw'aba si teyeewaddeeyo ayinza obutakuggyako kizimba kuba buli lwakwatako kikuluma. Ateekwa kuba dokita ng'alina omutima omugumu okusobola okuggyako ekizimba okusobola okuyunga. Kati obugumu bwe tulina okugamba abantu nti gwe kyolondera tokimanyi era mu butakimanya kigenda kuleka mu kizibu ky'olimu. Bamanyi ekisogana tulonda abanatukolera enguudo. Kati genda mu kitundu ky'okole save mu byalo tulonda batukolera enguudo n'ebifuna abantu 10 bagambe ndaga wano oluguudo lw'Eggombolo londa go lwa district olaga oluganga. Nawe tonenya abantu onenya mu abali mu parliament ne mubigabanyamu ebitugasa. Fe lwaki twagala kumanya ani aluvunaanyizibwako. Then tolonde olwokuba gwe tomanya aluvunaanyizibwako. That is the point. Tolina musango obutamanya. People think we are condemning them for being ignorant. No. Tolina musango obutamanya. Just leave. Let those who know make a decision for you. America teyanenya teyakondeming abantu batali unemployed bajjako rights z'okulonda. Naye okusobola okukola decision z'abasobola okusolvinga ekizibu kyabwe bo tebaali na kuzibeeramu. Okusobola okukola decision ez'okugyawo ekizibu kyabwe. If you wanted to emancipate omukyala okusitula omutindo gw'omukyala toleeta ono atannasituka musango mutindo kukulembera. Kyekyo kye baakola mu America. Toleeta atannaba kumunyunguka kusalawo anaamumunyungula kubanga n'ekyo okukisalawo ateekwa kuba mu munyungufu. So kiringa nkigeragane batugamba mu ddwaliro bali banongoosa ensambya mu January. Yes. Nalina okusayinga nti zikiriza okulongoosebwa. Exactly. Nembuuza omusa nti already nazze. No wazze. Kati ng'okyategeeramu sayina we mugenda kunzisa nti nedda tugenda kutta. Naye it's a possibility. Yes. So you do this. Omulonzi must be qualified. Okubanga atuuse mu level emanya why lwaki alonda, do I vote, lwaki nonda. How many people know it? Bw'oba ogambye kunnyonnyola kituufu gy'ovolaba nti buli waliwo n'abalondebwa nammwe abalondebwa ku bwemu. Yes. Naye nga tumanyi lwaki nnondeddwa. Exactly. Ky'ovolaba nti buli gwe tulonze tumunenya yatugamba enguudo nga tazikola. Buli gwe tulonze tumunenya kakati kansala laba tetulina masannyalaze. So oyo aganti yali amanyi lwaki yali alonda kansala. Somebody yankubira essimu nga wa mawulire. Because the problem cuts across. Waliwo ngambi tuli bakibogwe mu different spheres of life. Nga ndi mbaka wa parliament. Nankubira essimu nangamba omwala Kosovo gubotose. Kosovo omwala. Yes. Yes, yali mutuufu. What is your comment? Nemuga first tell me wa mawulire. Nangamba nawe saagala ate obeere mujega. Nemuga saagala obeere mujega. Tell me who is responsible for having it constructed, fixed. Kati nasirika nanga ndi njagala comment yo konze kuki. Because yakutegeeza he informed you as a journalist. Yes. You were informed. Aha.
My response Having must been only informed, be, tell us, yes, Kiddaku. my response must only be after reading the response of the person responsible for it. So anigwe nalinziramu. Kati kasibandi. So nze ngomba kwa can you find silugezi byawo nterujja if you want to appease people, if you want to appease people, you never solve any of their problems. Abantu omubaka wa parliament tosobola mujja ku comment omuwala gubotose nga tomaze kumugamba nti alina okukolako agambye agutandika lwa mukaaga. Kati ekirala Lord Mayor we gubotoke n'atuuka n'agandi Lord Mayor agenze na atuseeko omuwala we gwabotose aba agenze kukola ki. Then I would comment about that because he is responsible. Neto ate bwakubira empinti omuwala gubotose I would only be a lamenter like anybody. Era namuga agenda ofuna abo bonna abali awo bagambe bakuwe comment. Then I would like gwe mupi w'ekitundu yes, omwala guli mu kitundu kyo yes, gubotose gukosa abaakulonda yes, bate kufuna solution yes, nga tulina kyo kyogerako njagala ow'amawulire ekyere nyambi to them I know what to talk to them ne ono w'amawulire nze comment ku mwalo gwabotose. Let me tell you bw'oba ogenze kusaka mawulire ga kufa baba kubya amasasi nga katugambe UPDF ye bakubye okubira bafiirwa bakuwe comment. Njagala UPDF yabasse spokesperson wa UPDF akubulire then kyayogedde you can make a judgment either to go and ask their response on his comment. Abantu abakubye nga babbi kati bano babuuze nti bawo bamusanze saa mwenda nga naye tosobola kusookera ku ono. He would just I would only lament oba okubalimba kyemuva mulaba nti abalonzi bino nabo tebabimanyi kuba kati embeera mwoli tokyakwatagana and with this I would get overwhelming support. No tosobola mu Uganda wanga muzimu ffe byatulaba si byolaba oli mu nsi yondala. No temwagala kusolvinga problems abantu mwagala kubalimba. They will once eventually become tired of mwababalimba. So omulonzi kansala musaba luguudo ogambye atategeera lwaki alonda talonda ensonga y'okujoga nti egaana omuntu okulonda. There are two questions. One must answer okunkakasa nti atuuse okulonda. Ekisooka is why do I have to participate in an election as a voter? Eyokubiri is how. Then we can go to this what. How do I vote? Abantu batuuka ku polling station nga bagenda okulonda tebamanyi. And they have been waiting for that day for the last 5 years. And they convince you they are coming up with a very good decision. Enebagasabo benyini. So mu Uganda bakuga nti Bulaaya waliwo agenda ku line nga eno basimbye n'abaga nti londa gundi ne bakikiriza. So lwaki wano ku line tukuba n'endulu wona betaaga na kubawo ng'olonda teeka mu bamanyi you don't need exactly mbeerawo oba ekizibu to monitor kyolonze kitwambula kitya fe kyetudimandi nga betulonza tunababaka ba parliament bakansala ba mayor babonabona n'ekintu eki ekibuuzo kiri bukyanga tukulonde tukulaba to what. The question would not be that. Erubaga ebisanja bimeka bibiri. So bwe tuba tetukulabyeko tulina ensonga ekulondeera. Nafuga constituency nga bulinaku nsobola okulabika wensule wange is a walkable distance in the circumference of the whole constituency. Naye eyo si ye musitale gw'abantu okulonderako. Even if I would go nenjogerera abantu ngamba temunnonda olw'okuba mundabyeko leero. You are not supposed ekyo si kyerina okuddamu. Because people don't know. Bagamba musajja waffe bannange tumulabako. Kyayogera gye baamutuma tebakimanyi, tebakiraba, tebakitegeera, naye bamulabako. That's why tulonda the same wrong people every time we vote. Kubanga ffe tuteekawo kyakukulabako. Oyo tulya naye emmere. So you don't know why you are voting. Teri alonda lwakulyako muntu naye emmere. Gwe muyango olonda kugoyagala kugolabako. I am a support of Trump. Namulabawa. There must be issues. Owagira Trump. Nyo. Ato otululira gwakuna kati. Gowagira choga buyinza yawamba buwambe. Ngowagira ababuwambe. Si onewunya okuwagira yajja ng'ayise mu democracy ng'ataddeyo issues.
Bate go wagira babu wa. Owagira Donald Trump. Nga kyowagira okitegeera. I know why. Okimanyi. Lwaki owagira Trump? Yes, policies nakubulira kemu wano. Ayagala kukendeeza expenditure ya US ku majja agali ebweru w'eggwanga eryo. Omusajja obusosoze aga nti America for Americans. Ngayagala ffe abalala bonna abagwira nange ndi musosoze nnyo. Uganda is for Ugandans. Saagala foreigner ku influence nga wano. Ate no aba South Africa banyongedde okunjogiwala ku busosoze. Era bw'obanga tososola nganze ku bana Uganda, I'm not talking in terms of clans, tribes, whichever. Uganda. Ndi musosoze yenkana Trump. Teri wenda bafolena nga alina kyafunye wano nyiga ndaba kyali. Nze ekigambo kasa Trump yaga nti America for Americans. Nenti. They have already, their principle buli ajja it is America first abategeeza ki. Kwa Amsterdam airport. Ojjo oyiteko waliwo omulyango gwe bakuyisaamu. Mulimu ebifaananyi aba black bonna bali bwereere. Abeeru bambadde engoye. Simanyi kigendererwa kyabwe up to now. And you think abo si basosoze? We mentioned wano obusosoze bwe mutategeera nti busosoze. Abayindi abali kuno tekuliiko muyindi yali awasiza mu Uganda. Abayindi bali kuno. Ate bawasa wano. Lwaki obusi busosoze? Tebawasa naye benda. So nemugenda abasajja benda. And that's why I would not support any movements against apartheid mu South Africa then. Nga ndaba wana abayindi abali wano tebawasa bo tembakwatako. Bwati tumalizeeyo olwaleero ku mukulu gwaffe gwa SML News UG. Nze Simon Muyanga Lutaya.